omanyi gwe wasomako okunsinga nze byange obimanyi twagamba kafe ki kye akati njagala kumanya ekigambo bebe shawa kitegeeza ki? Baby shower. Baby shower kitegeeza ki? Kakati omukazi wafuna olubuto abantu be mikwano gye bakola nabo bamutegekerawo ketuyita akabaga naye tekaba kanene kaba katonotono ekyo kibaawo akakolo kenjogerako kabaawo nga anaatera okuzaala asemberedde omusumulukuka okitegeera obategeera nti omwana muwala oba mulenzi omukolo guno gwe bakola baleeta ebirabo ebisinzira ku mwana ali mu lubuto muntegeera muzeeyi kiki katonda wange nswadde otya obutuufu naye oluzungu nga lwakyuka lutya muzeeyi naye ebintu biveeko naye kakati tekuba kwonoona ssente otya lwakuba nti gwe oli mwavu ogambye ekyakuba oli mwavu kiddemu oli mwavu ate ekirala wayitako muzeeyi lwakuba singa wafadde emyaka nga toli mbina ebiseera ndi mwavu nayitako ndi expired kitegeeza beba mmere baba bamaze okujja baba bagisudde mu kasasiro bwekiri ebeegaze era beyonoonese bwekiri beri baddagala baba bamaze okulyokya nga balyokya dda naye kale mujooga banamwe mujooga kale gye ndi gyojja nkukolimidde tokolima muzeeyi towa abantu bakulu kitiibwa gye ndi gyojja gye ndi gyojja ngolowooza okuzanya enviiri oza nali benti muzeeyi kambuuze olinayo ku baana kale tokigeza n'osiriwala naye obanga mutabani wange siyinza kumukwata nemuwagugwa tategeera talina magezi bwina maaso gakuli mu ngalo bambi ekibadde kyagala kwegwanyiza abaana bange sobola kumukuwa bambi oswadde ogenda kudibira ku lujja ate abaana bange bafune abawala abasinga gwe obulungi si kyeŋŋamba kyentegeeza muzeeyi abaana be wandibadde olina bwoba balina bandibadde bakola bino byokola leero muzeeyi okuze otegeeza nti kati kyoyagala oga nti nze sikyalina amaanyi gasobola kukola nze gwe nkwateko ntegeere tugendemu wano tugendemu wano ntegeere munange nsaba kunsonyiwa mutuufu kyeka nze ndowooza byakonfuizinzemu nga sibitegeera bulungi omanyi surprise birthday ne baby shower nga sibitegedde bulungi kubanga surprise bya birthday omwami bamuleeta nga bamusibiika akatambaala oba mukyala ne bamukolera surprise eyo oba muwala oba mulenzi kaakati awo bamuyira amazzi yenna n'atuba yenna n'anyonjobola bantu baba baze n'engoye endala ne baga zino zijjeemu kitegeeza ebya surprise ne bamuwa engoye endala n'azambala kati wano omwana omuwala ng'afunye olubuto kati bamukolera baby shower eno nga lutuukiddwa okubanga okuzaalibwa ne obugoye n'amuleetera n'abumuwa ow'essuuka n'akamuwa ow'ebizigo n'abimuwa owa pawuda n'amumuwa ne school fees okwo nabazini basimuwa si kyo kyokka bayinza n'omutirako n'owa bodaboda amwongerayo nga amutambuza omwana waffe asomya atya agiza atya kwaga buli kimu kyonna bakimukolera nemugulirawo n'akawunti mu banka kitegeeza omwana tagenda kubonaabona kakati awo naye ate bikyantabuddemu betulabe nti ndabanga atalina lubuto
manze njagala nnyo okukolagana n'omuntu ng'ali lubuto mugenda ne mujja wano eno ne mutusumbuwa sigenda nyiri lubuto njagala njogenda nyiri lubuto kuba alebe n'ekifo wagenda okukolera omukolo tumanyi kala zayagala muyinza okuba nga mwagala kala ndala ngende kala endala gyayagala mumanyi okusumbuza sala muntu ansumbuwa olwobugezigezi lwe muleetawo neno ze sitirwagala njagala njogenda nanyini kifo nanyini gundi nanyini babishawa nga amanyi kyayagala kakati gwoli olubuto kubanga si gwoli tomuleete nze njogere naye saagala oddemu kunkyankalanya saagala oddemu kuntabula kakati bwe mba nina gwe ngenda okukolera baby shower oba muganda wange oba mukwano gwange oba munayikini wange ofaayo ki era ye oba omwagaza ki ati manyi okuleeta olukizikizi wano ngakintu omukadde tekyagala kale okay akitegedde ekoze eba surprise kale naye saagala oba byontwale bubi owulidde bulungi tonyiiga ebintu bijjemu okunyiiga kati nyimaze okubitegerege gye bitambulamu buli byona tukitambuza nga bwokyagala owulidde tutya kimu kyona kamizo kitegeera kuba byasinze okuntambula butabuzi kabaga bakweteraako okulya ndowooza kuba baludde tonyiiga tokutako fesi ebanja ononyigirako kati eno gye tulimu gye bayita briefing damu bagiyita ki damu mpulire bagiyita ni briefing bagiyita ki briefing kakati togezaako n'oyogera ekigambo kyonna nti nze nkuzaala wadde okugamba nti omumanyi kwogezaako n'oyatula nti nze nkuzaala nti omumanyi omulimu mmye ate tata sigwanzaala ntandika oti ogamba nti sigwanzaalawo how lwaki oyina kumpita mannya gange olya bulungi oyita kumpitani mannya gange Semwanga kumpitani kyamazima tata lino nebbanga sikuyitangako mannyago banaye ntandika nti njagala okimanyi okuva nolwaleero nanyini kigwe yakiweebuula nakiyiramu emwanyi kati amateeka nze nga teekera nze nga menya oyina kumpitani Semwanga ddamu oyogere ani Semwanga kyogera erinnya lyange ani Semwanga wakyogera akama yogera nti Semwanga kuŋambye empoggana bakuza nga tolina mpisa tosobola kwawula kuleekaana nakwogera mpola oŋambye empoggana owulire kati towulidde nkugambye oyina kwogera mpola bwe ndwategeere ekyamazima taata akalimu nze kaganye ogambye ki saakwita sisobola taata kanfune ewalala sijja kusobola gambye tolina kyolaga omulimu onogukola batugukole onogukola watugukole kale nsonyiwa ngenda gukola omulimu naye nta mwesiriwasa senga obadde ku biseera bya musolo singa bakotadde omusolo tata onswaza nkuswaza ki oyina kumpitani Semwanga toja kulinja byonna nogamba nti omanyi nti nze tikitaawa olya bulungi Jackie kiki Ole nsenza kunfunira ku mulimu eki nyamba naawe. Are you even listening to yourself? Inze nkuwe omulimu obanga okunoonyeze ku bintu byonna by'ozonkola for the previous jobs kyogamba nze ndi busiru sitegeera nti sibonerera ku bintu by'onkoze n'onswaza emirimu egimu n'okola ebintu bitasaana ne bakugoba nange ne bangoberamu lwa nsonga ze ya connectinga ne nkuleeta Sigenda kuddamu nkimanyi nkuswaziza byonna mbikoze naye ku luno nenenyeza Florence nyamba gwe gusembayo sigenda kuddamu kuswaza. wayogera otya ku mulimu ogusembyeyo bwe nali ngukufunira wayogera otya tewalayira wano n'ogamba n'okaba n'amaziga n'ofukamirira n'obeera buli kiseera ng'onkeera okunkonkuna omulimu n'endowooza you've gotten some sense wakoze otya 1 week Jackie 1 week omanyi abantu abanoonya emirimu
ne bakugoba nkwogedde bulungi muntu ali experienced amanyi kyakola teyeetaga gutraininga 1 week ne bangamba bakugobye wali okoze ki Jackie kale kyenakoze si kyamaanyi just mumwa guno lugambo mumwa gwe gwangobeseza naye teri kyamaanyi Jackie bwondaba kama tu mpitambuza olugambo nga lugobesa ku mulimu mbulira amazima olaba otandise n'okunnimba I don't have your time bw'atesobola kuŋŋamba amazima let me go kubanga you're just someone so useless oyinza otya okuŋŋamba nti olugambo lwe lwagobeza ku mulimu togenda kale Florence kankubulira amazima Hurry up. togenda mpuliriza nze muganda wo kankubulira amazima wakoze eki and make sure you're only telling me the truth kale ekituufu kiri nti si kinene nabbye wakoze eki Jackie waffe nga tetuli babbi wabbi eki oyinza otya okubba ku mulimu omanyi kyo kyekiraga sabbye kyamaanyi tewabbi kyamaanyi wulira no yena bw'ayogera mu sabbye kyamaanyi the fact that you stole theft is theft omubbi abeera mubbi oba bbye tipi oba bbye ki obeera obbiye ekyo kisobola kujjako nti oli muwala mubbi sirimu wabba ki Jackie sitaani eyankemye nabbye sente naawe n'oba obagga ozibba bali abaana betukola nabo bali careless baana basiru tebategera wadde akatondo gweoyinza otya okuddira ensawo ngeno nosaamu sente n'ogiteekawo nga togisiba kati nange gye navudde nenkwatamu naye bwabadde busente butonotono sitaani nakola atya sitaani yankemye nesisobola kiddamu bulamu bwange bwonna sisobola era Florence nkusuubiza sisobola kuddamu kubba sitaani yeyankemye naye nabali abawala bakoze kyamaanyi okunkema Jackie look at yourself laba bw'ofaanana laba bw'oyambadde omuntu azze okusaba omulimu laba bw'oyambadde wano ku Lancaster first of all tetubba security eri very high wano olaba wali eri kamera tunula eno nga nkulaga eri kamera waliwo kamera n'eri kamera Lancaster ina very 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 critical security tolowooza nti ogenda kujja noleete obubbi bwo like they just let you go bagenda kukukwata bagenda kukusiba and you should never tell anyone nti nyane kyenkumanyiiko omuntu azze okusaba omulimu laba it's like you've come to a brothel tulina ba VIPs wano ku Lancaster tukola ku corporate people ndezero ise wano abantu bananga bakutuna bagamba obono abuze oba like she's just someone who has missed their place Bono tebambala but you have to be decent. Olemera kubyedda nze mbayiseeko nga bantunuuliranga mmanyi nnyumye banneegonda. Badde bagamba wagala kyekyo. Now listen, one more thing. Sikumanyi tomanyi togeza n'ogamba omuntu yenna nti onyinako oluganda nti oba oli sister wange togeza n'okyogera Jackie. Sigenda kubagamba nti nkumanyi era sigenda kubagamba nti oli muganda wange naye ngenda kubagamba nkugambye saagala muntu yenna amanye nti twemanyi oba nali nkulaba era bw'olaba staff yonna weefula tandabangako mugobobuza oyo mulaba muyitaani sigeza n'owulira ng'ogamba nti we Florence manye namulabako I don't want anything to do like that. Florence oba obulimba nkugambye do you want the job or not? Deal or no deal? I want. Then abide by what I've told you. Sikumanyi tomanyi. Florence ba nyamba nawe mulokwe kusemba Jackie. Florence Jackie. nawe Jackie. nyamba bange. Bwana Semwana. Wangi Oscar. Kati wano nsabe mulimu ki? Wetiringa bwogiraba obunene bwayo era ekifo okiraba obunene bwakyo. Nze agitunda. Nze. Gwagitunda? Nnyo. Yammeka. Teka naawe. Nze kitunzi waayo. Kitunzi? Kitunzi yagenda ebweru n'anoonya bakasitoma abajja okusula mu bisulo byabwe, abajja okujja mu jjimu, abajja okulya emmere, byonna nga bobimanyi ebiera mu hoteri. Byonna tubirina wano eno. Omulimu ogwo gwenkola kati gwenda okusaba. Ati mwezeyi wakiriko nga nsaba gwa waiter. Kubanga mba ndi kushuba nti ate sinjafunayo katibu. Ate kati nkola mulimu gwo mpuliriza njagala ontegeere. Wano si byakulowooza ku byoyagala wabula nkulagira bulagisi. Olya bulungi. Omanyi wano nze mbadde nze ntunda. Kati abakasitoma be bajja wano eno bagamba nze ndi mukadde nfaanana bubi sinyirira. Kati niba nti omulimu guno bayinza okuwa omuntu omulala. Ninga ati ze nyinawe Oscar wange. Oscar mulenzi muto
alabika bulungi beautiful ayina ettama naye nga nti Oscar agenda kukola omulimu guno agenda gutuulamu okusinga okuwa omuntu omulala ati nga Oscar wange gyali nze muze ebyompanaana sibyagala omusajja aba atya beautiful kati kukyogamba olabika bulungi mwana wange olabika bulungi nnyo era omulimu gwenkola gwogenda ogukola ogenda kukola sente nyingi nnyo gwekikkiriza gyoli beautiful akale ndi beautiful kiddemu gumu ate ng'oyogera nnyo akale mbasebo ne bannyabo mwami Ssemwanga agambye ndi beautiful yogera nnyo mwami Ssemwanga agambye ndi beautiful kati wano waliwo akasajja kalina olugezigezi lungi kaddugavu nnyo amanyi ebega w'omuzindaalo nako bekaddugala kwega buli kimu kyonna keefuula akakimanyi ogira kino ako lwanga okalabye bona ebe nga kakuyise kayiteko buyisi buuza omusajja gwe bayita kiviiri oyo agenda okuwa omulimu agenda okuwa omulimu naye kano kayiteko swi ugambe wensanga akasajja akasiiwo nga kaddugavu kalina olugezigezi kayiteko buyisi noonye mwami TV akali Ssemwanga tunaddamu Excuse me, bosses. Abadde wabisabye ndabingiza bakama bange mbadde nnyina ensonga gye njagala obbagamba nga bakama bange kuba engeri gye nnyina omutima gwa kampani ngirumirirwa kuba njagala and first of all mwebale kubanga musobodde okubanga mu hotel mugirwaninga ne bange ekyastandinga nga tukyali mu business nakutusasula emisaala tweyanziza nnyo tweyanzeke nga tokikolangako ekintu ekyo olekulira nedda mukama wange akulantisa nkyaliwo nnyo kuba am contented sobola kubanga ndekulira naye bakasitoma baweddeyo ali webali mukama wange era tuli bakolako